So me tell them, why they kulema? Dancehall pita kuba kulema. Banabona benda kubuza side to jitola boyo kukubolo Jamaica. Kulira batuwa kana munjira bakankana. Empare taiba dona dabu kumirida. Webanda kana bakoba. Echisita chichi kubaraga balani mukaima. Bang nena babuze kuba wansobola. Bana badongo bona zati wansobola. Kubanga zen kubaraga dancehall bona bande jana mu Jamaica. Zevele waifere idinda. Abusoka yene ze jamba kamela. Oh, with some boy try this me tenda kumana. With some boy try this me. Nenda sabule mbakube kumutwe bigere tenda kuleka muntu wansi. Nenda tabule mu bifabyo na benangane kubunya danso la bakuba fe bomba clan. No. Jamaica tewali. Tugende ku vibe. Tugende kupatula Viper ranking. Makadi Aban. Ate wajira chi tugende bwa baji nayo kende bafana dokawasi. Ngana na baji kuruma na senyo saja kupa. Akuwa Coco Finger. Coco Mise. Yes boss. Ivan winayani. Cindy baby. Bera Kiria, Karuka Sita Kiria. Shiba. Spice Diana. Hey, Gundi, Alien Skin. Dancehall artist. Peter them say my. Yes, boss. Yes, boss. Aina mutache. Hey, Bobby Wine. Okay. This Jamaican thing. So Bobby Wine atandika omukululo gwa dancehall, eh? Even if you look back time, Chameleon music yalyayimba the other Swahili version why you mean to be akubanga Dr. Jesse Chameleon. Okay. Then when he came here he was versatile. Lakini okoma one sebonga ye Bobby Wine ina hatichali ese kagoma kalubende nebisike. Ngambera nawe na abikuba. Into ya Jamaica. Yeah. He's one of actually is the first person to go money. Yaku mentoring oba yakusikiliza. No, ya soko otulaga nti can do this style, this dancehall style. Okay. Yeah, kwera otunulira even time back wabebe kulu bali on like do their music nenga si on dancehall. Ngabo bajja ne batandika okuba nka Bobby Kazo nazo kuba. Kyakyukamu. Bebe kulu omulekawa. Batulumani balekawa. By Tulumani was good. Master Parrot, Kid Fox. Master Parrot, yeah. So Bebe dancehall bichi. Bebe kula ine dobozi ya dancehall. Sijamuteka yo dancehall. Chitu. Dobozi alina wasala kuwa dancehall amukuba. Reggae is a reggae artist. Simani style. He's a musician. Kali tukweyaziza damwe namba yomunundi kumwa basobola kukubira tuduke tukomeone namba nyongeza namba imwe tubate enamba yesi mujide mu mpola mpola 758 okay 0758 50 Kali tukoyanze bali kuyitirawo bisima byokka inshallah oli musajja musiramu oba oli musiramu nyinza okuti ntuyo Ivan yes boss ntuyo Ivan weirira kibaba oyiri kyo weirira so ntuyo Ivan ndonga igamba etya okay okay yes boss era banja batulidewo omubiri one love industry ekyalimu nga twali tukyasuubira nti what people have one love okay era one love ekyalimu kyayinza okugamba sofa eri mu kutambula biri abiri muona gwe fresh talent abantu gye basoose okwetta n'enyo ku mutimbagano olowooza lwaki abantu ku mutimbagano bakuwadde nnyo amatu kyayinza osooka okugamba kisa kya Katonda okay then ekyokubiri maybe talent then ekyokusaba people who are supporting me even what I'm giving them. Okay. Chicho oyimba ekyenjawulo abantu kye bawulira kuba omwaka ogwere twalina Alien nga ajja ayogera
ensi nemukkiriza nga gyayogera ebintu byayogera ensi nemukkiriza guno abantu batandise okukkiriza abamu ne bakuteeka mu katiba kaba alien abamu ne bakuteeka ne alien w'oluzungu oba olujamaica abamu ne bakukwata ne bakuteeka mu katiba kaba Mark the Urban kyekituufu kyokuba era style kyentuufu gy'oyimba true dancehall music okay buli ngoma yonna ogikuba Selector gelfuna engoma emu omusajja tuvaawo wano nga tunafuna kayimba kapya so olugendo lw'endongo lubadde lutya myaka emeka okay so oli mu bbanga ttono lyokoledde toweza mwaka nyimba meka every day awo kituufu okay olina okutala kulumu so tutunulire obulamu bw'omu ndongo ne management weri oba weezudde bwezi talent ne bakyaliwo ne mukola era sofa mbadde nkolagana ne bakyali bange naye engeri gye mundisposing gye munyongedde kundisposinga I'm getting people I'm working with people like Ghost Empire okay so bazze kutipa agala kukwatagana naye mukole okay so tutunulire endongo yo ne dancehall message gyoyimba tuwuliramu nnyo oluzungu luganda lupatwa olupatwa oyigirawa waluyigirawa era olupatwa olwo olina essomero lwalugendamu oba wagendako Jamaica sagenda mu ssomero okay Jamaica njagendayo sinabagendayo okay but ate kiri nnyo like mu kuwuliriza nnyo Jamaica okay then giving them time kyenna ekirala kiyinza okugamba nti learning language nakyo kiba kitono because people who can learn like 15 languages naye nga tetusobola kuzoogera okay so like waliwo ennimi ng'okuluyiga it's talent okay so it's not easy nti buli omu agenda luyiga okay so wasoma paka class senior 6 wakomaawo mu maaso webiri jjanga okyambuza so ndowooza omukulu awaali endongo wetambula so tutunulire endongo yempya bagiyise batya nga tetunafuna freestyle yaffe akayimba kapya bakayise batya bombo kalina video like I'm shooting that video kali yakaliko freestyle okay then kati kuba kati sofa zitambula bbiri just mane ninge yataddeyo teaser okay akayimba kama nako ninge yataddeyo teaser but I'm still pushing bombo tusumula bombo tukomewo tujja kufuna ne freestyle tufune ne ku masimu tubalenga tubata ketikire talenge agenda kukuleetera omupiira guddako naye bosi wange akimanya ajja kungattamu edakika ngazi izo bosi wange nkusabidde kumpewo obimanyi ngeri gye tubigatta so tulina omuto akyalina okutwongerayo time so tufune kayimba kakapya tukomawo tugenda kufuna amasimu then oba tujja kufuna freestyle tufune ku masimu yadakika ngemu tukuna kayimba kapya tukomewo ku 9:8 Metro FM atukomyewo aya basi twegatiddwako omuvubuka muto ayambala kyoyinza okuyita headsock masiki maski so tukomye wowulirira rap eyo gyowulidde style gyotatera kuwulira ku 9:8 Metro FM twasemba okuwulira akulukuta bwatyo yali mwana mulezi Mark the Urban twamukyaza wano nga alina akayimba kapya kabayita love is the greatest thing so kkiriza gana ntuzemu tufuna omukulu akulukuta akubye ka all black kitegeeza musajja is a proud African ng'atera kuliko kyoyita WFP kitegeeza ayamba bana Uganda mwenna gye muli okufuna akamere World Food Program mwaba bali mu census okubabala mwina okuguma omukulu akamere akaleeta naye nga akamere kasoose okuleeta alise kamere ka ndongo mbalengera naye mbwe ebibuuzo babuuza bingi so si byangu so twegatiddwako omuvubuka muto omutunulira mukaka musajja musirise naye nga rap yensonga lwakyali wano akyawa bannayuganda emmere y'amatu gwe muziki so kkiriza gaana musajja muto amanya ge mazibuzibu agenda gayinjulwa naye nga kabulako nakakuye is a proud African musajja mukakamu musirisa amaaso gye kyo tegali mu China naye nga mukakamu ate nga nera is another talent from the Eastern Uganda baba musada weidinda musada kuva mu Eastern endongo ye nagitabukire ayingiddewo so kyono n'okwogera yomukubavuuka ku mitimbagano abadde bala emitimbagano atambulira ddala obulungi training nga akuwa rapuze ensi yonna emwettanidde interview azikola back to back twasooka okuba naye wali ku kigunda ekiro olunaku lwaliro kati buli TV yonna buli radio yonna emwettanira buuza ku bannayuganda blood wange abategere amanya gwani sebo
So yali gakinze kwa alien skin. So nga tuddayo mu break tulabe kankwateyo nga tuddayo mu break. Metro. Sebo. Ogamba otya Sebo? Yes Mandela. Nembe baze emirimu gyonna. Yes Sebo. Amanya Mandela namungona. Ina tabu baganda bange kuri baganda tanara beko kuri kasaba karabika bulungi. Mukolabyewa. Mutimbagano gwatya mutimbagano gwatya. Muntu obo yagala omulabako ogenda ku YouTube osobola ogenda ku mukutu gwonna n'omulaba. Bano banzole yambeera mbagamba. Ize naye muzikiriza ensokenera bannamawulire mwenna mu ggwanga babuloga badigi ndabona okubeera nga bafaniriza mwana mulenzi lwenitapa oluyimba Kimankisiro nga olaba nga lutrendi nga lutambula bulungi ku YouTube ne TikTok. Mwebale nnyo bambi mwenna abaagala art okubanga Kimankisiro nga mukiyisawo buli wamu wonna lwenitapa.